essaawa ewezeemu ey'okumakya abakujjukiza obudde taasa abaagalwa abo ng'oyambala masiki. Beera mugezi, gyambale bulungi buli wamu w'olaga. Tambuza obubaka buno so totambuza bulwadde. Beat Pharma. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala ne chenda mu katonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni w'obuwunga atukuza. Mugencha leero ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga omulamuzi Simon Mujinyi byabakama agumizza bonna beesimbyewo ku ntebe y'obwa pulezidenti nga bwe bagenda okukuumibwa bulungi n'okuteerwawo embeera ennungi okulaba nti banoonya obululu okutandikira ddala nga mwenda omwezi guno okutuusa akalulu lwe kanaakubwa. Byabakama bakira buli akomekereza okusunsulwa mu falaasiro okugoberera amateeka gonna agateereddwawo akakiiko k'ebyokulonda omuli obutakuba nkuŋŋaana zisukka bantu 7 okwewala okusaasaanya obulwadde bwa COVID-19 wamu n'okugoberera emitendera gyonna n'ebirala. N'ategeeza nti abakuumi ababaweereddwa bonna abagenda okuvuganya bajja kubakuuma bulungi nnyo awatali muziziko gonna kasita bano banaagoberera amateeka agabaweereddwa. Ye akwatidde ekibiina ki Forum for Democratic Change FDC bendera mu kalulu kano Patrick Amuriat Oboy avumiridde ne sekuvumirira enneeyisa y'ebyokwerinda n'engeri gye bamukutemu bye yabadde agenda okwewandiisa ku kisaawe ekyambogo olunaku lw'eggulo. Amuriat ab'ebyokwerinda okwabadde amagye ne poliisi bamukutte ne bamuteeka mu mmotoka yaabwe olwo ne bamutwala ku kisaawe ekyambogo gye babadde bewandiisiza n'atuusibwayo ng'atalina nangatto mu bigere kiyayise okumuwamba wabula bano abalabudde nti ebikolwa byabwe tebigenda kumulemesa wadde okumukuba ku nsoloboto okunoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe. Ebyo nga biri bityo ye akwatidde ekibiina kya DP bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Norbert Mao asomoozezza abazze bakimusaako nti ensonga z'okuvuganya kwe azitambuza kasoobo bw'agambye nti waakulemera ku nsonga okutuusa ng'ekigendererwa kya DP okutwala obuyinza kivuddeyo. Norbert Mao nga naye yasunsudde okuvuganya ku bapulezidenti wakati mu bannayuganda babadde balina endowooza ti ku mulundi guno taafulumire ku kakonge kabululu wabula amangu ddala ng'amaze okusunsulibwa. Norbert Mao yagambye nti DP lw'olugendo lweyolekedde lwakuza bujja eggwanga n'agamba nti ekimu ku byabalwisawo okufuna emikono baali bateekeddwa kusooka kukola nsonga za lukiiko tabamiruka. Ate ebyo ngo bitadde ku bbali banna district y'e Kasanda bali mu kiyongobero bakungubagira omutaka John Masembe Gawali Gabi abadde yatiikirira ennyonga John Makonzi omu ku basajja ababadde enkwatangabo era abadde batuddeko enkulaakulana ya district eno y'e Kasanda mu bitundu ebitali bimu. Omugenzi John Masembe yafiiridde mu ddwaliro ko ery'emulago gy'abadde yatwalibwa okujjanjabibwa ekirwadde kya sukali ekirudde nga kimutawaanya. Kati omu ku baludde nnyo n'omugenzi John Masembe mukyala Natongo Jane Semuddu akungubagidde omugenzi John Masembe n'agamba nti omusajja ono yakolerera nnyo okusatula ebyenjigiriza mu district y'e Mubende. Akasana tennasalibwako bwe yatandikawo essomero lya Makonzi Boarding Day and Senior Secondary School eryakyaka ennyo myaka egy'ekyenda ate ng'abadde munnabyanfuna nnyo abadde omutumbuzi w'ebyobulimi n'obulunzi. De modo mu byobulimi mu byobulunzi mu byokusoma amasomero ate ne mu ddiini. Bannange ensasa getuguddeko musasidde nnyo bannange mwenna ab'omu nju ya John Masembe ate n'abakasanda mwenna okutwalira awamu. Katonda omulungi eyamutuwa omwoyo gwe agulamuze kisa. Mugume Katonda yatuwa obulamu ate era yabumuggyeko. Mugavudde bweru w'eggwanga akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Ivory Coast kalangiridde President Alassane Dramani Ouattara ku kisanja ekyokusatu ng'akawangudde n'ebitundu 9 ku buli 10 ng'akalulu kano kaakubwa olw'omukago oluwedde wabula ab'oludda oluvuganya gavumenti baakeediimira akati ebivuddemu biweerezeddwa akakiiko akavuga ssemateeka okubikakasa. Olunaku lw'eggulo abavuganya gavumenti baasiibye mu kulwanagana ne poliisi mu bibuga ebiwerako nga baagala okusaawo enkyukakyuka mu gavumenti n'okuwakanya ebyabadde bivudde mu kalulu akaavuganyiziddwa omuntu omu. Banaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire ag'essaawa zino. Nze John Mark Segawa. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 Beat Pharma ekintabuli ky'omuziki. Ontebereza y'obudde ku 96.3 Beat Pharma ekintabuli ky'omuziki.
Banaluwero mwebale kubanga mwekumidde ku kintabule ky'omuziki tusiimira ddala nnyo nnyini ddala naye ke kaseera kano okubanga tubategeeza ekitundu kyammwe ekyeruweero n'emirirano kinasiiba kitya olwaleero ku makya tusuubirayo kakasana enjuba ejja kuvaayo bulungi naye ng'ate tejja kubandalawo kabanga kanene ate ekiddedde kibikke enjuba oba ekire kibikke enjuba suubirayo kikunta gy'okunta wamu n'olukubakuba mu bitundu eby'enjawulo olwo n'olweggulo tube n'embeera ey'omusana wamu ate n'ekiddedde tubaagaliza olunaku olungi mwekuumire ku kintabule ky'omuziki.